singa oba okomawo ewaka ssaawa emu ne nkugamba nti okudda ewaka ssaawa emu nga bukunidde kinnuma n'okomawo ku ssaawa 12 ejjo ne bw'oba tewanneetondedde kitegeeza nti nowategedde. The best apology is changed behavior. Okwenenya okusinga kukyusa mu nneeyisa n'okola ekituufu. Naye bw'onneenenyeza nti nno wabadde olina kukomawo ssaawa emu ate bw'omala okwenenya enkya n'okomawo 2, kitegeeza nti kiri kye weenenyezza tewakitegeezezza era tewakitutte nga kikulu. Kati tulina abasajja ababeerawo awo nga ye amanyi n'okwetonda, mami nyenyu nkwegayiridde n'afukamira ne ku ttaka, enkya naddayo n'akola kyakoze. Kati buli lw'otandika okunyiiza omuntu ng'alabira ddala ky'omugamba enkya si kyokola si kyokola. Mulimu abantu abalemwa naye ng'omulabira ddala naye agezaako n'ogamba nabadde nkoze kino n'akunnyonnyola circumstances nga zitegeerekekera ddala, ne mubeeramu abantu abagaana obugaanyi. Obusungu bw'omuntu olwo butandika. Abantu bonna abakola ebintu bino bye mulaba nti omukazi yakutte akabaawo n'akakuba omusajja ku mutwe, kiba tekyatandisa babuuza nti nno kyavudde ku ki, nti nno yamugambye ajjule emmere omukyala n'alwawo, gw'olowooza emmere yebeemussizza. It is bottled up anger. Aba alina obusungu bwakuumidde mu nda ye ng'ebbanga ddene nnyo. Eno ebeera bubeezi mmanduso emuyamba kukola kiri kyakoze eki kyakola. Omuntu tatandikirawo n'agenda mu 10 straight away. Kati bino byonna ajja ng'agendi nga mentally destroyed. Obwongo bugenda butandika okukola ki? Butandika okufa nga buvaawo. Kaakati empuliziganya. Omuntu obwongo bwe bugenda buregisteringa ebice bigenda bibeerawo. Kati weewalenga nnyo omuntu agamba nti nze oyo namuvaako. Kati mulaba bulabi. Tosobola kulaba bulabi muntu gw'obeera naye waka. Obeera olaba naye obeera obotolinga bintu mu bwongo. Obeera obatolinga bintu mu bwongo. Ate omuntu akwata ebintu n'abiteeka mu bwongo n'abikunyirawo. Buli lw'otandika okugumiikiriza olutalo lw'ebweru, otandika okufuna olutalo mu ndaayo. Nti bwe ntandika okuba nga sikyasobola kwogera ku kintu wano, ntandika olutalo mu bwongo bwange olulala. Oli n'atandika okujja n'ogamba nti mulimu omuntu ayinza okutuulawo naye ng'alina lot of chaos mu bwongo bwe. N'ayogera na bulungi nnyo naye nga kyalina ano mu bwongo. Tosobola kikola ki? Tosobola kitegeera. Ekyo ekintu kivaawo naki? Nakwogera ku nsonga, nakutegeeza nsonga n'ogikolako. Na muntu kutegeera nti nno kino tukikkaanyeeko oba kino tukkirize nti tetugenda kikkiriziganyaako. N'abantu okweyigiriza nti kino kankyesonyiwe. Kakati communication weefiira ye muntu okubaako n'emize gy'akola nga temwagikkirizganyaako, nga naye tolina ky'osobola mmukola. Nga tolina ky'osobola mmukola, mutandika ogenda nga mweyawulamu. Omukyala bw'aba akolagana bulungi ne bbaawe, buli kimu kyonna basobola okukiteesaako nga bo. Mulimu abakyala nga kale ye tetugaanye yamanyira okuba nti abeewaabwe abamanyi, alina n'emikwano. Naye omuntu ayagalira ddala omuntu mu mutima gwe, basobola okujja ne bamakinga union ne babeera ne ka limited company kaabwe nga balina bye bakkirizganyaako. Era singa batabuka, omuntu oyo addayo n'atandika okunoonya n'ab'eŋŋanda be yali yeerabira edda. Gwoba nga mwatandika nga buli kimu mukikkirizganyaako, kano tukakole kino tukiyiye bwe kityo, ogenda okulaba nga n'ebyewaabwe omukyala nga mukolagana n'ebyewaabwe abiggamba. Ne muganda we ne bw'aba alina ensobi gye yakoze agiggamba. Bw'aba nga takyakwesiga nga communication yammwe enfu atandika obutabiggamba. Ogenda okiwulira gundi n'ogamba bannange bannaye Lamula yanobadda nti ye baafunamu ebizibu omwaka gumu emabega. Ng'ekintu ng'ekyo kiraba nti kibadde kinene naye nga takikolanga ki? Nga takigamba nga dda. Ekyo kalina kuba kabonero akagamba nti communication wakati wammwe ya breaking dda up. Okitegeera? Ne mulimu abantu ebintu ebyo batabitwala nga nsonga. Kati communication ki? Communication kwe kuyiga okwogerezeganya mu bufumbo buno. Communication yamu okuyiga okwogerezeganya on a daily without editing. Yogera nga tolinga zino video zetukoze ng'osalaasalamu. Buli muntu lwatandika okusalaasalamu, manya kitegeeza nti no naawe takwesiga 10 ku kinnaakyo.